Ku kaloogi gomuwadde Lai mu ssaza lya Kereziya erya Arua, Raphael Wokorach gye yazaalibwa nga 21 January 1961. Emisomo gye yagitandikira ku Ragen Primary School ne yeegatta ku St. Peter and Paul Minor Seminary Pokea gye yava okwolekera St. Joseph's College Ombachi mu Arua. Wakati wa 1982 ne 1987 yali akuguka mu ssomo lya filosofiya ku Uganda Matters National Major Seminary Eggulu, kyokka ebitabo n'atabikomyawo n'asomerako ne mu mawanga amalala nga Italy ne Kenya. Mu 1989 lwe yakuba ebirayiro by'okwegatta ku baminsa n'abakomboni era obusaaseredooti n'abuwuuta mu Septemba wa 1993. Wokorach okuva lwe yafuna obusaaseredooti yali takolerangako mu Uganda nga yabeera nnyo mu Democratic Republic of Congo, Togo, Kenya ne America. Nga talinnye eddaala lya bunnaddiini liddirira busaaseredooti, yalondebwa omulundi ogwasookera ddala okukolera okwaboobwe ng'omusumba w'essaza ly'e Nebbi nga 31 Maachi 2021 n'atuuzibwa nga 14 Ogw'omunaana 2021. Wokorach yalondebwa okusumba essaza eryali limaze emyaka 2 nga teririna musumba ate mu kaseera ng'eggwanga lyakaggyibwako obukwakkulizo bw'olumba olwa COVID-19. And Uganda was locked for 2 years. That affected, I think, lifestyle, mentality of people in many ways. Schools were closed and churches were limited. And these 2 years seemed affected people deeply, even in their life of faith. Ono agamba nti yeewuunya okulaba abantu mu budde nga yakalondebwa nga Sande tebakyagiweera ddala kitiibwa. But also on Sundays, when I was moving around, some people were taking horse to go to the field, something which did not happen before, because basically this environment is Christian. We have more than 80% Christians, we can say. So the sense of saying, this is Sunday, we don't go to do such a work, was there. We could know that on such a day people don't go to the field. Kyokka we twogerera bino nga Wokorach obuvunaanyizibwa buno bwamuggiddwako nga 22 Ogwokusatu 2024 n'alinnyisibwa amadaala nga kati ye Ssaabasumba omulondo ow'essaza ekkulu ery'eggulu. Ekimuluma nti e Nebbi abadde atandika butandisi. I had hardly started. I was, I could say, consider it a stage of trying to understand better the situation and see, as I said earlier, the areas that we need to focus on to help this diocese. Bingi byabadde ategedde ku ssaza Nebbi era ng'anoonya bw'anaabinogera eddagala nga n'ekikulu mu byo lwe lumbe lw'obwavu lwagamba nti n'okukyuma lukyuma. N'enkolagana y'abantu abadde akizudde nga yaddirira olw'abakulembeze b'ennono okunafuyizibwa so ng'ensonga baazikwatanga bulungi n'okukiraba n'abalonda abaliwo. The sense of authority that was there, the traditional authority that was governing and holding people together is getting weak. Obuzibu obulala lwe lulimi olutuufu mmisa lwe yandisabiddwamu mu ekereziya zaabwe olw'amawanga ag'enjawulo ge balina mu ssaza. The language to celebrate the Mass is either here, Alur, or English, here in the cathedral. For big celebrations, we call them diocesan celebrations, we take it mostly in English because there are those from other places that come. Wabula musanyufu okuba nti nga tannava mu ssaza lino afunye omukisa okutegekera awamu n'Abakristu baamu ebikujjuko by'e Namugongo eby'omwaka guno. Ayagala abantu be n'abalala abajulizi bano obutabatwala nga kyakunaanya. Wokorach alina essuubi nti ne bw'anakkalira mu ssaza ly'eggulu Nebbi tejja kumuva ku mutima ng'essaza lye yasookera ddala okusumba nga waakulisigaza mu ssaala n'okudda nga abalambuleko okwewala ebya sikyaliko by'entenda nga takyaliko gw'abibuulira. Solomon Kaweesa, NTV.